Alright, era tubaniriza once again era kyeno kola kimu kyokka subscribing, sharing link eno jiwereze muno naye anyumire embozi zo tujja kujjanga nazo nga bwe mumanyi bw'oteekako akadde ako kakuyamba okola notification in case nga waliyo emboozi yonna ebeera eguddeyo. DJ Senior B, the Remix Wizard, once again era ndi ne Gaza MC, ekintu tujje tukikwasaganye leero. Abantu bangi mutegeka ebivulu naye olumu bibasala nga temumanyi lwaki bibasaze, olumu mufuna nga temumanyi lwaki mufunye. So tuzze tubayisemuko ku mboozi eyo, naawe ategeka ebivulu n'ayagala n'asuubira okutegeka omanye enteekateeka oba oliawo eziyinza okuyambako ofune ekifaananyi oba mwolina oyita oba oliawo ne capital kyekyetaagisa naani gw'olina olaba nga weetaaga ki as much as oyagala tegeka kivulu. Gaza, kyensinga okwagala wenjagala okusinga tusinziire tusimba amakanda leero. Abantu bategeka ebivulu naye nga yeesigulidde ku linnya lya muyimbi, tugamba alese muyimbi oba comedian nga yeesigulidde ku linnya lya comedian naye nga tamanyi nti oba oliawo waliwo ekintu ekiyinza ossika abantu okujja okulaba omuntu oyo gw'ategese okusinga ku kino ky'ategese, okusinga okulowooza nti erinnya lijja kuleeta ki abantu. Mu bintu ebyo njagala tutunuulire abayimbi bano abayimba ennyimba nga si concert nti obalanga luyimba lwe naye nga balina gye bamutegese, alina gye bamuyise nti jangu otukubiremu sente bweziti. Abamu abayasedde abamu sente za bulijjo zisoboka ziri affordable. Omuyimbi ono biki byalina otunuulira wamu n'omutegesi, kubanga oba oliawo nalowooza nti omuyimbi eyali wadde omutegesi amagezi nti abantu bange okujjaawo kola bw'oti, naye of course obudde tebubaawo bw'okunegotiatinga, abayimbi tebaagala gaba kasannyalaze, tolina budde bwe. Yes, olumu promoter aba amanyi olumu aba tamanyi. Biki bye banditunuuliddenga okutegeka omuyimbi n'ofuna abantu? Kati naddala nga bwe twakoma luli omulundi guli gwe twali ffenna naggamba ekisaawe ky'endongo eno eya wansi nkikoze eki kiruddemu ate nkitambuliddemu ebbanga. Kati ffe naddala eno wansi ewaffe ku ground ebipande bino bikola nnyo. Posta n'ojja ng'otimba ku bisenge by'abantu, ku biyumba biki, omuntu abenga ekintu ajja akiraba buli kadde. N'ekisingira ddala kati drive eno, mu kuba drive wano omuyimbi gw'ogenda okuleeta olina okumanya alina ennyimba ezirina amasannyalaze, so si nti buli luyimba lwe. Kubanga katugeze Mr. Kisemakula w'amaanyi n'ennyimba zalina ez'amaanyi nnyingi, naye ate waliwo oluyimba lw'okuba buli muntu n'agamba oyo Mr. kituufu. Ekitegeeza ne waaba ng'alina oluyimba olupya nga lwe lumuleese naye oli wannawaddemu odduleka we luba nga si lwe luliko amasannyalaze, nga teruliko masannyalaze, ate genkana yadde luli lukadde nga terulina amasannyalaze. Kati ate ompadde ate ebibuuzo bingi. Kati tugenda kuddawa drive eno erina kubaako ki? Drive ekisooka nze nga bwe njiruddemu ba experience, MC alina oba nga mulungi, ali ku muzindaalo n'ongalanga ekitundu ky'alangira ng'akimanyi nnyo abantu abakirimu. Endowooza yange okitegeera mu kumanya abantu abakirimu aba amanyi, kale kangambe yali badde wa kitundu ekyo ewali ekivvulu ekyo, so si kupangisa MC omujja mutala w'amayanja ajja kuba drive y'ekifo ekyo nga te ekitundu ekyo takimanyi nabakyakazi abakirimu kikaaki. Weebale nnyo. Kati so ekyo kimu. Ekyokubiri MC ono okumanya oluyimba oluliko oba kubanga kati ebiseera ebisinga ku drive MC akontrolinga abe music yagamba nti eraayo kano kwe ngenda okulangira, eraayo kali kwe ngenda okulangira. MC ono yeetaaga okumanya oluyimba olulina amasannyalaze olw'omuyimbi oyo kalube lukadde n'atalusuulirira kujulirira lupya olw'okuba ye lwamanyi oba wa kiseera ekyo. Ekitegeeza MC alina okuba naye ng'alina experience ey'amaanyi, si byakumala kukwata bukwasi muzindaalo. Weebale nnyo. N'ensonga lwaki gambye nti alina obbeewa ekitundu ekyo kubanga ebbala eyo aba agibeerako, amanyi n'abantu ekika kya music
ebbaluwa nepangisiza omuntu okumuleeta n'ensonga lwaki omuntu oyo gwe basazeewo leeta kitegeeza wabaawo demand okuva ku bbaala eyo kituleete gundi naye ate tuleete gundi luyimba ki olusinga okukuba mu bbaala wano abantu ne bakuba enduulu kwe bafiira enduulu webale nnyo nkategedde bulungi kyenjagala okumanya kino kiyamba eri bapromota bonna oba bategesi mu mabbaala oba mu bisaawe yonna kitegeeza abayimbi bano bonna betulina bonna bebategeka ne bajja ne bayimba ewantu balina ennyimba zaabwe ezikuba drive webale nnyo balina ennyimba ezirina okukuba drive so si nti buli luyimba lwa muyimbi yadde gwe mulanze okuba drive nedda nkategedde nnyo ekyo DJ Jacob Omutuuze yakyeyogerako ng'agamba nti oluyimba olwambaza abantu engoye bajje mu show webale nnyo bulungi ennyo kituufu nnyo era nzize osogera n'ensonga ye kubanga waliwo oluyimba lw'okuba kati nzo ndaba music oyo omukadde muwagidde nnyo kati kagambe gwe bayinza oyita kadunkamu nga bawalukagga Mathias muyimbi wange nnyo naye Mathias alina oluyimba asobola okukuba oluyimba nga nange ne balukuba wano nga siruwulirangako nenga naye luwulira eddoboozi n'eŋŋamba oyo misaki kituufu akimbadde naye ngenda okugamba naye ngamba oluyimba luno nga sirumanyi naye nga eddoboozi ndimanyi lya muyimbi wange webale nnyo kati eyo oli owa drive atajja kujjayo akuba bukubi kasawuliramu walukagga mu ddoboozi okitegeera nga gwe balanga so nga ate alina olulina amasannyalaze olusobola okwambaza abantu engoye bajja mu show emisinde ne bwe luba lwali lukaddeko naye ng'oli bw'aluwulira ono omuto wa generation eno aluwulira nga alufiiringa n'oli yennyini eyaliwo mu kiseera ekyo naye alufiiringa ate lukyalina amaanyi ngenda kuba nkuwa amannya g'abayimbi nga nze ndi mutegezi gw'ombuulira ennyimba eza lumu oba bbiri nga nze ndi mukubi wa drive ezikuba drive tugenda tandika ne Chameleone saawa eno Chameleone talinayo oluyimba lupya luliko masanyalaze bw'oba omutegese saawa eno Chameleone bayinnyimba bbiri eziyinza obutava ku drive nga ze ziridinga Chameleone nze kyensinga omumanyako kiri kimu ennyimba ze zonna tezitera kwereka nnyo distance webale nnyo nti luno lubi nnyo lulungi nnyo era olusukkuluma busukkulumi lw'amaanyi ge gayagadde teekamu naye by now essaawa eno bw'oba nga njagadde genda mu nkadde nnyo mu nnyimba za Chameleone enkadde akansooke mu mpya forever oyo mulaba mupya naye ate alina amasanyalaze ag'olupya n'ekikadde Chameleone era sisakuba drive ye forever nemulekayo nemwerabira nze nga drive olwaleero no Chameleone oba omutegesi oba osuubira audience myaka ki Chameleone alina audience zonna ebyaddala Chameleone audience zonna azirina kubanga abaddewo nga w'amaanyi ate najja nga keepinga amaanyi ge naba nga atuteerayo tune neno generation yadde mumanyi weri generation nene yagisuplayinze mu nkadde ojjayo oluyimba kyo lwa Chameleone ku drive mu nkadde oluyimba lwenyinza okujjayo lwa Chameleone mu nkadde kandabe bwe mba sikubye nganze n'embeera gye ntambula mu bbaala bwe mba sikubye Dorotia so okuba Mama Mia webale nnyo nasanga drive nga balanga Chameleone alina gy'agenda obeera naye side z'omu Busoga eyo nga balikuba akayimba kano ke yayimba tribute ya Eke bamusonyiye bamubaze nga bawafaala okitegere neŋŋamba luno kati just oba DJ yayiwayo buyiyi lumu nti yola Chameleone gw'olinayo zigende nga ziyimba noŋŋamba nzi kati ebiseera byentambula kukwatireko drive nga 3 video nga ziranga abantu ojja kwewunya ennyimba zempulira ebyaddala muka Katonda mu ggulu ne recently nakugambye negamba juzi mwali mutegese ku login mwali mutegese John Black nene nkugamba nti drive yayimba distance kyenkana galuga ye nalina kuba nalimu bakuba maama bulamu John Black ukitegera naye ng'omusajja alina Angela masanyalaze agamba buli kimu neŋŋamba laba bano senior B kati ye amanyi bali mu kukola ebyaddala era nali manyi kye bali mukole oba awulira kye bakuba nali siwulira of course mbakugula awundi bo ne batalaaga ne babikolera ddala ku drive singa gwe badolanga Palaso saawa eno ku drive kuba oluyimba kyo lutavaako Palaso forever
essaawa zino tannaba kuba luyimba lwepanka kumalamu ku drive ebyaddala oyagala oba lukadde oba kiki malamu ye muleka ali mu kiti kiki ebyaddala kuba ne mu bbaala bamukuba ne bwe buba kati asooka n'alindako olupya ntuwuliriza malamu. Okay, ako nako nkagadde naye kati teebereza palasi ennyimba zafukumuddeawo wonna zino zaali pulayinzi bagalye ne sikini azikubye ennyimba nnungi nnyo ezo zibyaba neneziki naye zaba following ensonga so se zeetaaga nnyo okufollowing ensonga ennyimba zazizaako awo kati naddala ennyimba ez'entalo oba ozimanyi omanyi lwaki akubye luno lwaki akubye luno kati naye ono ajja mu asakwata senteze okujja mu kivulu kati malamu awulira ddala ng'afiiringa kiri kyennyini ekimuleesa ng'awulira ddala bamuleetedde palaso palasa ze awo nkitegedde ne palaso yennyini simanyi bw'ayinza kujja n'akuba ekivulu n'agenda nga tayimbye malamu ebyaddala nze aba nzibye nno nayinza noddukubako akapera bupera n'agamba DJ thank you so much n'ateekawo wansi mike n'agenda nga yayimbye eddaziri byabanene zonna eri zonna abankozi naye ate tasobola kujja ku stage n'atayimba go down low lweyakuba ne shiba alwagala bitya bagawe n'abayimbi bagenda bakyogera nti abayimbi bayimba ennyimba naye ne bamubuuza oyagalayo oluyimba osinga kwagala luyimba ki mu nnyimba zo n'ayogera oluyimba nga mwenna simwenwandi kisomwenwandi lowoozezaako kubanga Chameleone bamubuuzako wani interview gye nalaba yali bakukedde n'oyo Robin omuntu w'abantu n'agamba bamubuuza Chameleone mu nnyimba z'oluyimba kiruwulira nti olufiiringa nti lusinga okukunyumira n'agamba njagala valuvalu nga his favorite is valuvalu nze singa mbadde nze sandisose noyo nandibadde dayihwadi wa Chameleone sandisose lowooza ku valuvalu naye maybe nsobola okukitegera lwaki yalulonda oluyimba olwo lulina unique sound olwo oluyimba yali transition y'okuva Chameleone okuva mu sound enkadde okujja mu sound empya ayingire eno era Padman yakola emirimu mingi nnyo ku luyimba olwo okutuleetera sound empya eya Chameleone so maybe ndowooza ensonga lwaki alwagala ate lwakuba amawanga mu guno omulembe oguliko lwakuba amawanga ne lufuluma Uganda ne lukuba ensi ezeetoolodde Africa ng'abantu balireetinga nalwo yali tageti ye by the way kubanga kati mufuna ddala mostly kati fe abali 30 n'okudda wansi kizibu nnyo oluswayiri lyo titulukola ki tetulugenda nnyo osegeera tetulugenda nnyo oluyimba nduulira nti lulungi naye meaning nsobola olondamu obugambo nga bwe nze ntambula n'aboogera mu luswayiri naye nga sikifuna bulungi nga tokigatta message yonna osegeera nti ate yali anoonya oluyimba ng'ojje ku Mama Mia ezo ezabbanga zo zaali zaasala ezo nga zakuba East Africa ne Africa naye yali anoonya oluyimba mu mulembe oguliko oluyinza okwongera okutusaawo 99 ku musingi gwe nti omusajja akyali wa Africa osegeera tugenda batutabulattabulamu kuba bategeka ebivulo tebategeka abayimbi bokka singa bagamba right now olina Amooti omubalanguzi kati koyinza okussa ku drive kati koyinza okusajjanga Amooti by the way kati yakola erinnya lye buli muntu akimanyi when you talk about Amooti talking about comedy webale nnyo so the name only stands webale nnyo oyo ne bwoba okubyatirwa John Black n'olanga Amooti no problem tetumwetaaza luyimba lwonna ne bwe tukuba lwa Chameleone tulanga Amooti Amooti za Amooti naye oli ne wakuba olubina kyonna ekijja kubaffe ekyo kyo si kikye just naye akinyumirwa obunyumirwa kyekanga muntu lwaki muleese kubanga nalaba kojja jangu n'akatebe genda twegattako wano sebo tuli mu kurecording kubanga ninawe era we nasanga drive walala side zenansa neyo nga bamulanga naye bali bamulanga ndowooza Kachiri ne drive nagisanga munansa n'omu era bavuga paka eno yonna webale nnyo nga wano mubagamba nti abantu balanguzi emusibu ayogera waati wabanga asirisa asaayo kali akantu aka waji ini waji una yaman emusaba mulungi nnyo kubanga comedy
drive eno yetagamu art mungi nnyo naddala ngulanga comedian bali ba comedian kirungi batandika kati mukama yatuyamba salabo clips bwabwe na comedy store yes kituyamba nawe ojjukira recently nga tukyakola nawe ne Galuga wansi wa Kibaya yes watuleetera ba Maulana and Drain webale nnyo tulina akantu ke twatemanga ke nga twakajja comedy store kitegerekeka naye olumanti bagamba ati bw'onyigiriza ennyindo omwana n'ogireeta omusiteeka kati omusayi gwagala tonnya ndandise owulira owulira okutobereza otezijjamu zaaki wotusangidde twali tukugenda mu maaso n'emboozi ya abategeka ebivulu obunafu bwe basanga oba amaanyi ge basanga bye bamanyi ne bye batamanyi bye bakola obubi ne bikola obulungi nga gaza abadde akyampitiramu nnyimba ki ezikola ku drive ne ziyita abantu okujja mu bivulu so obadde wakatugambamu otumbalanguzi kati singa obadde otegese MC Mariachi y'omu n'amooti kati abo tubatemera ku buntu bwabwe buli obwa comedy store bwe tujjayo ne clips ezimu ze bakwata kale ogenda n'ojjamu ebinyuma by'osobola okuteekayo nga kale bya trading anyera webale nnyo nga kagamba ku kasula bwamanyi ka amooti TikTok banayita kasawundi nga kasawundi bamanyi olukawulira bamanya nti gundi naye bannaye amooti bo baava dda sawundi zaabwe zaakuba dda nga n'ebya sawundi tebinajja nga ne Facebook tenatinka oyo si wakulikodinga Queen nga Queen ajja naye bakakolera Nakivubo mu kigunda kya Radio Simba Nakivubo ku kigunda kya Radio Simba video njabali ya yellow nnyo okitegeera nga pada akyaliwo nga omulangira gundi nga akyaliwo bangi abagenda ebweru kati bonna nga bakyalimu amalula ono Mese nga tanafa Eddi Kigere nga naye mwali osegeera naye amooti yali mulalamu ate akikuumye paka kati singa obadde otegeka Mariam Ndagire ng'omutegese ewantu nyimba lwimba lwandi amukirungi oteeka ku drive sijja kwogera ku Mariam Ndagire because Mariam Ndagire waliwo abayimbi abakyala awo abebrandinga nga brandizi zaabwe si za bbaala zino ezaffe zetukuba era nyinza okugamba ebbanga limaze mu music neno wansi ku music waffe weno wansi simulabangako eno simulabangayo gaza kayogedde music wabo abakazi wakitakola nnyo oluusi mu bbala za wansi ati kati ojja kuba omwana wazze n'omwana wo oleese kibbebi ate ogenda owulira nga oluyimba lugamba abakazi ekitubonyabonya butayiga tetunagenda eka tetugenda kati mbeera kijo saawa tekojja kyogamba tagira ddala ate no ajja tisofi no kale Mariam Ndagire nedda mu mbeera mwe mbadde njogera kojja ebadde bweti nti be grading kati kizibu nnyo okuwuliramu ffe ebbala ezibeera n'abantu 9 abantu 7 abantu 5 100 okumuwulira nti bamulanze okujja kunoza nga mukwano gw'oyo baakula naye oba baakaddiwa naye nga tayiseewo mulabako byebiseera bye mulabyeko nti azeeraba ku mukwano gwe naye nti kuyimba Juliana Mariam Ndagire Irene Nambiru naye yali yegradinga mu mbeera eyo yennyini nti bo ekyaddala mbadde mbawulira ku Serena ebbanga lyonna oli wabbala ku Serena ku Africana ku mikolo oba mukolo guliwa ku kyalo kyammwe bamusasudde najja yimbe naye nti mu bbaala bamulanga drive sikiwulirangako ekyo kituufu nange nsinga kumulabako bivulu ate bivulu ebitegekeddwa nga bya production nga bakuzannyamu n'emizannyo n'okuyimba ayimbe oba enteekateeka ziringa wona agamba nti ekikadde kino kibeera ku Serena ekibatera oteekayo buli bbanga ki era ne wetwabalabirangako edda Senior B wenzijukidde kyatukola bubi nnyo ne Eagles eno satulukuka kuba Eagles eyo yategekanga nejja ku kyalo bwejja ku kyalo nemanya abantu balwawulaba ku Mariam Ndagire ate ye mukwano gwabwe aga Eagles production mu Mariam Ndagire okuyingira 15,000 ne basiba ekiveera
n'olaba ne wecca abayimbi ekinyusi ate biseera ebyo munnange tebyalingamu okupakuka ng'abasajja bayinza oyimba okumala essaawa 5 ati bayimbanga okuva ssaawa 4 ne tuvaawo ku 10 weebale nnyo nga buli muyimbi ajja n'ayimba oluyimba lwe ne lutuuka ne luzikira nga Sidi we yalimbye oluyimba ne lusikira naye ennaku zino bajja oluyimba alukubako vaasi gye mumanyi balinga TikTok kati vaasi gye mumanyi oluggwa bati ayingira na lulala ezimu tebazikuba na bivuga n'ayimbamu akapera abantu ne bakuba enduulu n'ateeka wansi microphone n'asiibula waliwo omuyimbi omwe yali ayimba naye byeyayimba byonna nasinga kutegeeramu teekayo jjayo kagamba oluyimba luba lutandika namugaba lujjeyo kagamba ateekayo olulala yali ani Fulo saagala kubanga muyingira next track Fulo sooka tujjukiza eno kino bagiyita kyano bagiyita DJ Senior BTV DJ Senior BTV obadde okwogera kikojja olina mikwano gyo bangi mba saagala kuyita ku mukutu gwo kubanga bayinza okulowooza nti musajja waawe anti byogera gwabeera byeyogeredde sinze batumaliriza okuba disclaimer gwabeera byeyogeredde sinze bivunaanyizibwa ku muntu sekinoomu oyo abyogedde si bya kyalo yadde webale nnyo so olina eddembe lyo freedom of speech bikozese nga nawe tekkosa waliwo omuyimbi nga muyimbi mulungi nga Bafana kati natuka galina oluyimba ng'olwakala Bafana sokomuleke Bafana muyimbi teyetagala kwogerako sokomuleke byebyo byobadde oŋŋamba sokomuleke kati Bafana ali mu kiti ekyabayimbi abatategeerwa buli omu okitegedde tunawo omuyimbi nga bwakabi nnyo 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 naye nga si buli omu nti amutegeera byakola ng'olumu abalya step ahead oba nga temuli mutegeerera ddala nga temwamutegeera nga music we si mubi nga si ntino tamanyi nti amateur artist Bafana muyimbi mulungi era mubamu ku bayimbi ba dancehall wano mu Uganda bwe bakugamba menya basatu ye dancehall mumanyi simumanyi katomanyi Bafana anti dancehall ye Bafana wendi biba biti yesebo obo balisibira simu ya Bafana tewali busi saategedde nti tugenda kukola kati Bafana wogwoba omutegese nyimba kyezikuba ku drive ziza Bafana yes osooka kuba tuli maje we no fear nobody eyo tuli maje etandikamu mu kutandika wano etandika omusajja yakokinga emundu by the way nze kati nga Bafana naye abadde akikipinze nnyo ng'ennyimba ze tezeereka nnyo yes tezeereka distance nene so ate n'ekirala Bafana alina karakita ng'omuntu nti ayagalwa nnyo ng'omuntu okusinga kyatuwa webale nnyo kyatuwa tukyagala kisinyo singa ye webale nnyo kati ye karakita ya Bafana kati Bafana kyonna kyotuwadde ku drive oyo ye Bafana amutegeera fe olubagamba Bafana amutegeera ayambalirawo era atamutegeera ne bw'okuba luyimba ki tajja nga bw'oyogedde ekituufu naye ye amutegeera gw'oluga nti Bafana teweetaaga na luyimba ne bw'ogenda nga nkalu nga teyimba gye twagenda ne Bamba Star yali manejawo gye twagenda naye nga tugenze ne Bafana nga tuli ne Bafana baali bakuba muleka agende ne akalulu bbiri ezo nga tezivaamu Bafana yeeyogerere muleka agende ayakumatira muleka akoge ate ebisale bya tuli maje inawo oluyimba n'omukyalo omuwala bali bamuyita Zani Brown friendly match nga tosanga abantu bonna friendly match ng'ekuba naye obuzibu bwa nnyimba za kolabo nga omuyimbi bamutegese yekka nze mba ndowooza abantu bajja lowooza n'oli agenda kujja abantu bayinza okujja nga drive mwataddeko kolabo MC naye n'atandika okukola awo naye waayina okukolera so si kubuvugamu osigale ng'ojjukiza abantu si wakuvugamu so si MC kubanga ekyakutuuza ku mmoloka kufuta kubanga MC twali mulese ne tuvuga emmoloka nga kuliko ennyimba za Bafana ne bamanya nti drive eranga ki Bafana yayimba naye kati ono MC alina bagamba nti Bafana ajja
no drive ita usina ya karaoke si ya kikuba ba karaoke bazikuba nawe kubisa bafana balina bafana kiki katuulira agamba pamene tavako katuulira agamba ngebyana biri wagulu binyenya biti babo byali mu video katuulira agamba bafana ja kati oli MC agamba tuli wagundi endiyoke okuyingira bwerere nibamala simba bafana jasi abayambye yo topic ya karaoke ni tujajogera ko ndina ku story nene nnyo njagikuwa full interview number nankunyumiza ku karaoke singo botegese kabako lwimba kyolo tava ku kabako nze namufunamu obwagazi luyimba lwe olwa nambeemu namutegekako nga lwe luliko kati n'essaawa zino ne bwe yaddamu okkuba endala mpulira ng'eno tulaaka naye era tolimbye muganda wange nje nambe Lodeni Wai ku hashtag eyininge gyetandika n'owulira nti Lodeni Wai yennyini n'amasannyalaze geego so nambeemu nze sigivaako bwe mba ku drive. Okay. Khalifa aganaga musajja wange oyo Khalifa by the way muyimbi gwe nkyamuyitizeeko ne mmutegeka emirundi egigenda 6 mu kifo kyekimu mu myaka nga janjawulo ng'esatu bebale nnyo ne muteeka emirundi nga 6 ng'atajjira n'akikuba kati oyo okoze nnyo naye ng'era ajja n'akikuba nga we yabadde mu January ne muzza mu gw'omukaaga n'era n'akikuba n'omuzza ne mu December n'era n'akikuba ye Khalifa aganaga kati luyimba kirobeera oleka ku drive Khalifa nkuba oyitangayo ebyaddala oyitangayo mu kidongo n'ofuna etruck etambula ne bwe muzaddi oyitangayo naye eyo gye bayita signal tune baba bayimbi beetaaga buli muyimbi yeetaaga afune signal tune Khalifa aganaga katalogoyo yonna eyo signal tune ante newokuba instrument buli omu aba amanyi nti instrument yagonda ne bw'atayimba okitegeera ng'anywerera ku instrument baba bamanyi nti bamanya muleesi azze kale nno kati nalekeze jjukidde wano nti okuba instrument nze nali bino byogamba nti DJ bakulese nawe oli ku kipande n'abayimbi bye bategese ne bagamba sooka ogira okubamu ng'omuyimbi bw'ajja kati promoter najja n'agamba lumu ng'osimuludde disco wali waggulu ku stage nti tokuba nnyimba za muyimbi agenda yimba wakiri kuba instrumento ajja kujja yeteremu ebigambo kubona kikuno kyokka ate omuntu ali wansi wali eyatudde dda mu katebe alinda omuyimbi yagamba kati batukubira nnyimba za gundi batagenda kujja oba atulimbye olunaku lwa gundi bakubira ennyimba ze nagwe kati aludde mu ndo nange siyinza kwogera nga promoter naye ate nange ndi ku side tayagala muntu akuba nnyimba za muyimbi ng'agenda kujja ayimbe okitegedde ozirutamya weebale nnyo nga te omusajja kyagenda okujja nakyo okutwokya naye ate bapromota abasinga baagala nnyo ennyimba ezo ziyimbe weebale nnyo nga tezivaako tezirina zikira ku muyimbi wange awo wonna nti kati promota era yajja nga abawagizi bamuli bubi kati nga babawagizi banyini babawagizi bazze kulaba muyimbi oyo ennyimba ezitavaako kati abawagizi ne balaba promota mwennyini gamba DJ atukubireko ku bayimbi abalala ka promota najja ng'alinga omanyi otuuka naye buli mutegesi w'ebivulu yeetaga ndowooza abaako akadde kaatuuka n'agwamu edda alina engeri gy'akayiiya nga tayagala nnyimba ziri ziveeko okitegedde bulungi okujja n'agamba nze nabeeranga mu byuma nga ojja n'agamba kati ozikubye nnyo ne bw'otabulatabulamuku ne ziri ezaabali kati nze ate tenkanya kati nze yaŋŋamba kati osobola okuba ne kolabo ze oyo aba musajja we kati kuba ne kolabo ze etegeeza wali mu kusooka kolabo tezikkirizibwa singo zokka ate oli yekka yajja oyo aba alina kuba die-hard nga yali mu kibiina ky'oli ekyokuba ba die-hard nga bali bwe banyumiriza kaba kamiliyoni 100% kamiliyoni 100% kamiliyoni tawuliriza nnyimba za mwimbi mulala tagenda mu kivulu kya mwimbi mulala
neba mu ticket y'obwerere 100% Jose Chameleone. Yes. Kahenga waliwo Lion Island. Kati waliwo team Lion Island. Waliwo team Jose Chameleone. Waliwo 100% Jose Chameleone. Waliwo Chameleone Die Hards. Kati wabawo 100% Jose Chameleone. Abo kati abo balala mu nyumba ewuwe tewayimba lwimba lwa muntu mulala. Tawuliriza radio ne kuba nyimba zisuka 2 nga oluddako si lwa Chameleone. Akyusa n'agenda we boogera. Wakiri awulirize no part of Africa babera ko tabiri kyenda kukyenda. Wakitegeera. No yajiuliza ajimanyi. Obanatega sports. Wajita Paro FM. Paro FM. Ati Paro kigwayo Paro of Africa. N'ekyo. So nti bo bawagizi abataliko nti oba kuwulira kintu kirala kyonna kyogera ku kintu kirala. Ne Chameleone yali abayina bokka. Bebe kuli yabagezaako naye nga tebo ba Die Hard siba 100%. Just nga bambala bwambazi mijozi ya 100% bebe kulu. Nenga ne Bobby Wine bamuwa. Gagamel. Wasegera. Ne bali. Kati be bali abayimiriranga ewantu we twabadde tukayana abawagizi b'omupiira abakuba omuwagizi wa Arsenal. Yagula tiketi olw'okuba Arsenal wingi ya Arsenal ejjudde naye ate timu gyezanya naye China space. West Ham. N'agula tiketi yeeri. Arsenal emala okuteeba ajagaji. Kyaliwo ekiti West Ham yateeba Arsenal ikolaiza n'abuukabuuka n'ajaganya. Kakati ne bagenda ku VAR. VAR ng'eddakiika zaali 94. Weebale nnyo. Kati VAR n'egamba gooli ebadde nfu. Kati n'ayimuka lumu mu ba West Ham n'agamba ebadde nfu ne bamusindika wansi w'amadaala. Nti bali bawagizi ba ttiimu bya ddala. Tojjambulwa kwagoze kulaba omupiira. Abalaba omupiira balina neutral wing gye batuula. Kati toyiiya nnyo olw'okuba ewaweewo mu bifo biwedde ojje weebuzaabulize eno. Bw'obasazeewo kujja kwebuzaabulize eno. Weebuzaabuze. Tambula n'ekitambulirayo. Tova ku kwebuzaabuza. Maddox Semandasi Matimba. Maddox naye alina erinnya lyalina n'ennyimba ze. Nnyimba za Maddox zenkana. Nnyimba za Maddox zenkana. Tekuliiko nnyo zisukkulumye ku lunaalo nnyo. Naye nga Namagembe. Namagembe mulala mukko. Bamutegeera nnyo. Namagembe ne Nakatudde. Ne Nakatudde. Kuba Nakatudde. N'omuyimbi ndowooza. N'omuyimbi. N'ekirala. Ogenda zimenya zonna zibale. N'ekirala. Kuba zonna za kabi. N'ekirala anti kyenkugambye. Maddox talina luyimba luli awo nti luno nedda. Kale nze my favorite song ya Maddox Irene. Kituufu. Ate nze favorite song yange ya Maddox ziri 2. Olwo bayita Easy ne Fed Up. Webale nnyo. Ennyimba zonna. Maddox ayagala kufaanana muko mwami Mayinja. Kukyaki? Andi Mayinja bannange omwana ayagala Mayinja ono yamwesibako. Badde sinamanya nti waliwo ne baddaayadi b'Amayinja. Kufunye leero. Ono ku Mayinja. Mayinja. Kati kola bodi. Mayinja alimba kyolo kuba drive. Africa. Ani ogula ensi kuba. Bannange. Obawulira bakuba drive zammwe. Ne muwoza omuyimbi talina maanyi. Naye Mayinja omumanyi. Kati ati nkugamba Mayinja kati kankubulire n'ekisookera ddala. Kati abo bayimbi abayimba ku nnyimba z'omukwano ne bayimba ku nnyimba z'ensi. Bw'oba oyagala okubalanga ku drive kozesa nnyo omukwano. Kubanga bw'ojja the side of politics. Buli omu alina side ye. Nze ojja kuba Africa, ojja kuba tuli ku bunkenke. Kati kitegeeza nze ate we najja nga mpagirayo nawe mujja bongo. Obulungi nnyo. Bw'ate oyimbi obunkenke. N'abali mu Africa wena mu bungobi. N'abali mu NRM bali ku bunkenke. Anti bote balwenyumirizamu oluyimba. Tebalina buzibu. Bo bunkenke babuliko. Naye ate era bali okukenya okusinga gwawulira nti oluyimba lukola. Osegeera. Simanyi oyo Mayinja, mwami Mayinja. Mayinja ine nnyimba z'omukwano. Nga ne mwami Ssemakula bw'alina Siggo Nsiimira. Naye Ssemakula alina ennyimba nyingi muganda wa. Kale Siggo Nsiimira meja. Kati nno kati kankubuulire kino. Okuba Africa
ku drive nkuba ko doli kituufu okimanyi Mayinja nakitegera luvannyuma nti naye alina olugero lwayita londe ennamba nkuba londe ennamba ezo zonna ennyimba ate nayo lwamaani okisegeera kubanga ojja kkubira omulala abo abayimbi ba Eagles ekyokuwa kimbuze abayimbi ba Eagles alibize bebakwata ttenda ey'okuleeta abantu nga bafumbo babiri mu Kivvulu awo bakola ekyo bo simanyi Afrigo abo bamalya mu ndagire bani kyovula agambye tebalabika eno nnyo kubanga bakimanyi nti eri gundi gye bayimbira audience yaabwe esobola okwevaamu mu mwaka nekwata akasente ako ke basabye oba 10 one for a while mugane munywamu mwenna ne mami ne kati ffe abagala okyakala nga ne mami tulina musanga eri abo nno abantu nabawagizi b'omulembe gw'abo abasajja ng'asobola okukwata sente n'agenda mu Serena tekimugana n'okukwata bawala be n'abatabanyi babakulu myaka 10 n'abatwala n'abasasulira okisegeera bulungi kati oyogedde n'oleeta Afrigo oluyimba kyolukuba ku drive Afrigo is Afrigo simanyi lwaki otambuliza mu bantu abatali ku kilaasi yeeno wansi gyegamba nkunnyonnyola kuba omanyi lwaki nkire mbaleeta abo gweoyogera wano ogamba nti oyo y'oyo ng'olaga nti n'okusala tasobola kusala babategeka ne babasala kale Afrigo izi nanti gwe obategese nga tomanyi audience yaabwe tageti y'akatale mwoli togenda mu basiba kikaali oleetemu Afrigo nedda Afrigo ya holo togenda mu bbaala emu mu kabaala ako olw'okuba olinayo abanywedde omwenge gwabwe ne babuukabuuka obaleetera Afrigo olaba ne bbandi essaawa zino eri mu kulwana kati eyingira mu bantu ejjeko mu bubaala obwo naye badde yagaana kituufu ng'ogana drive band ne kati ezze epushinze simanyi kiki ate naye okupushinga era eyongeddemu nejja kuneeta abayimbi abasobola oyimba ennyimba zino ez'omulembe guno kituufu kati tuli kati tumanyi bandi yabakadde era yalinga yabakadde bakuba lingala lumba n'ennyimba za wano ez'edda naye kati juzi nali ku login ku bandi nga mpulira bayimba lwasa mwana gwe wansala ku bandi bakubira ddala ne bavibarange bulungi nnyo ne babafana bakuba bulungi nnyo ne Alien Skin ku bandi bulungi nnyo enkudi ate ndikunyonyola ng'omwana ayimba susuta omala okususuta osegera bulungi ku bandi kati tofayo nyinza okuba nze nkutute nawala following abeeka band ku TikTok balina bukirikipulip obwo batematema ne basaayo ezo zimansi apo bazikubanga nawe abantu neri audience nefa bitya obulungi nnyo bazikuba osegeera era kyekireetedde bandi opushinga okujja mu bubaala ekituufu kuba nti bagenda sanyusa ono aliwo obulungi ennyo so oli yali agalanga bandi kati yajja nayo nejja mu audience eno eriwo agenda olaba bweneesiba ku kikadde abakadde mu wiiki bakyakala lumu ate n'olumu olwo basobola olukyakala oluvamala wiiki 2 toba pushinga nnyo mu bandi mu ndongo buli kaseera de baagikuba mu buvubuka n'ekirungi ndowooza ekigezaako okwanguyaako nti okuba okwagala music kwajja ne kwetaba nnyo ne mu bavubuka ab'omulembe oguliko kati osanga omuvubuka nga taata we yali mu bandi oba nga yalina bandi n'agamba naye nange taata okundaba nga ndi serious nina kubeera na bandi kati ate tagenda kukozesa bayimbi bakadde bayimbe ennyimba alina kufuna abavubuka banne bana bato ate tagenda bayimbisa bikadde era nabo bayimba bamanyi Burna Boy Wizkid Batiwa Savage Azawi otegeera betutegeera bashiba yebbuludde kati bandi neddawo tosanga bavubuka nga bebali kube bakuba ebivuga bebayimba tajja kukasuka nnyo kudda mabega musangera muvubuka muto mu rasta ali awo naye ssebo nga kyekyo nga kyakola kinyuma kusegeera kati nti ate bennyini be bavaawo ne bagenda mu bbaala bawulira dijja akuba kati dijja osobola okuba kaseete n'agamba ekitegeeza dijja gwe bakubidde enduulu eno ezo ennyimba nga wazikuba esinga nzipafominga wali bwentyo naye nga bajja kunkubira enduulu nti kati bandi emala okuba
kati gwe dijjajja n'obanga agenda okudda mu buze nnyimba nga zonna bazikubi naye kirala senior kyendabye mu bandi kale nga topic tunagivaako bandi ne bayimbi bana ba Uganda bana bazza abalala abato bayimbi nnyo Mukwano Baliam Voice manyi ba Aninowuni ate ennyimba ezo ne bazivugira ndowooza mu tempa za bandi ziyimbika esali kudduka nnyo ntino nga Bafana kati Bafana ogenda kulwawo nnyo okusanga nga bamuyimbye okujjako ng'era balonzeemu ennyimba era balondamu ezo ezimasuka kale ezisukulumyemu weebale nnyo naye kati abo baana ba Aninowuni Baliam Voice bangi nno nze mbawulira abo abato bayimba oluyimba ne baziwa tempa ziri eza bandi bali bajja ntaka walya kwe bayimbiranga kale tebakijjaayo naye mpolampola eno eyanguyira nnyo bandi ate enyuma nnyo mu bandi ate nga Mukwano kati so ne bandi eyanguyiddwa okuvuluka ng'eyita mu abo bw'oba otegeka Liam Voice ssaawa eno okuba luyimba ki ku drive Liam Voice ssaawa zino nonda eno ewaffe alinetwalira nonda aliba kyesinga afunye damage ewedde gwali ntwala bwe yayimba sikeka kayimba keeko bayira bulizi kati ate nafuna obuzibu aliba afunye damage nafuna obuzibu ne Liam Voice muga Katonda basi wabudde ennyimba naye byayimba ngugikukola nsibiwulira sibiwulira bwagenda mu vaasi sibiwulira naye mba nyumirwa ng'ate abaana babiyimba akakkana nnyo anti baba babiwa obudde ne babiwulira nga si mu ndongo naye nze bwenvaawe walira netwalira nonga nyimbeyo vaasi oleeta sente zo n'ozizzaayo alina n'akala kalina ne sikifameeka bansaasire natuula nabeera nawe nayo hit eyo nayo bbanga naye ekuba era osobola ogikuba ku drive for now osobola okuba eyo n'okuba n'ennonda nasanga drive nga bataddeko baasi erinnyawo baasi kati ate kankubulire kati obuzibu buva by the way nze emirundi gye mbadde ne Liam Voice gye ndabye Liam Voice ku bivulu kati ate baasi bye biyimba olusinga onyumira abantu munda kituufu ate ku drive terukuba drive terukijjaayo naye ate waba aluyimba wali n'abakazi ne bakaaba obulungi ennyo ne bajja ne bamuwaaga nga bakaaba era ndabye mbaddeko ku bivulu nga bali mu ddisaamu aluddamu emirundi n'emirundi badde nze njagala genda mbattiremu kayimba kitumale baasi ekiki baasi abajaganya bayira bwe kati ate kireeta okwawulira ddala senior B amabala gy'aba yagenze baba tebalina mu wakazi akweza buyonjo nga bakozesa baasi tabaleka abamu balaga tebatereevuga so abalowooza yaze ne baasi so agidde mbalinye baasi ebaveewo kati nkugambye nireko n'ekivu kya niku Liam Voice yayimba baasi emirundi yenna ena 4 times ng'abantu bamugamba babalwaga naye ate kati ekituleetedde okumanya senior B kyetwogerako ekituufu tiwali oluyimba lwa drive n'oluyimba lwogenda okafamingira wali kati oluyimba terukyawudde nnyo nti kati oluyimba balwagalisa bbanga munda era naye ku drive terukimala kituufu era terujjaayo maanyi ga Liam Voice ku drive bayinza n'olowooza oba si byoliko oba si yajja ate n'ennyimba ezo ezitambula empolampola lwaki tezigenda ku drive kati twagenda tufuna drive nnyingi waliwo abalanga obutwa abakola ki bagenda ne bateeka obuyimba obutambula empola nga bwalanga obutwa abaagala obutimba gavumenti egenda gawulira kabaasi bwe kayimbirayo wansi mpola kati kabuzaabuza olanga muyimbi oba muga butimba esigiri wamasiza mutwalo nga kabaasi bwe kayitayo wansi kabuzaabuza MTN egabudde sitegedde kati obuzibu bw'ennyimba ezitambula empola bana bakola obulango bwabwe obwa bulijjo baganye obuyimba butwalise busiroozi bwa Uganda bubeereyo wansi eyo aleme kuba mukalu emusa awulira tikijja bw'oba otegeka Spice Diana luyimba kyolukola drive Spice Diana essaawa eno yaddamu yakuba kati tune yalina ne Violeta etambudde naye nga his main tune is Siri Regular yekyali top of Spice Diana ate yalwanisa musheshe anze nasanyuka nzisaagala nnyo muyimbi ng'amaanyi ge gali kukolamu era yamuyamba nnyo nejjawo
amaanyi g'omusheshe ge yali atambulirako ne bukola bulala bwe yaliko emabege bonna ne n'aba ne singo ye nga mada sirirejula n'emuta tolina ky'ogigamba. Ndiraba ne stock empya nalwo lukola si bubi ebiseera bino ate ndaba ndowooza naye yalutegedde ndaba lulemezaamu promotion taluggyako stock empya naye ng'ate stock empya wabeereddewo olwo nakkiriza olwo lwalina ne nalwo lubadde lukola bulungi ate kati singa bimuleka mwogera nnyo ne gunine Spice Diana lwaki alwanye nnyo stock empya bikke nakkiriza yadde nakkiriza is a big bang ye big banga naye stock empya Spice amaanyi gagitaddemu erina engeri gyegitegeezikiza nakkiriza kiba kirungi mpolampola kiba kirungi Bebe Cool big size tuyimba kyolo banayo mpatira okusoma drive naye abantu basatu abo buli lwobabuuzaako bana by the way Good Life yagattako kunze on my side Good Life yagatta oli mutuufu abantu bana Good Life Bebe Cool Bobby Wine Chameleon okutaano muwemu Kenzo ne Musuuza Musuuza sinnamuteekawo ku kyokutaano kwali sebo ku kyokutaano kwali naye mbadde njagala nsooke naye mbadde njagala nsooke mmenye bano ba general weebale nnyo genda maaso kati Bebe Cool Bebe Cool ompadde okusoomooza okw'amaanyi naye nga nasanga drive nga bakuba fire anthem ya Bebe Cool emisi bwina omukwata oyimirira ne bwe bati drive siiyo n'okolera music ndi mu taxi ngenda byange ekivulu bakigese simanya gikiraga ovaamu olukumi lwoba ovuddemu n'ogenda otopingako tewali buzi banaye tuyambe music kuba mwe tulya sooka oyimirire n'owenyanjula n'omuwakadiyo n'omuganze ndi ku association efuga endongo entebe naye yadde ndi kaki kyemukola ku ndongo si kirungi olanga agala kukubira wa association ndi Bebe Cool omulanga wa bamuyingirira bwerera ssente nti ebiri okuyingira ebyo byokuba okakasa abantu bagenda kujja okitegeera muwabwe data kakutawulodingira oluyimba wano oluleeta abantu kuba tuteeka ne mu laptop terulimu bambi luyimba ki oluyimba lwa big size wana isaa kono na data wake kuluyimba lwesitamani big size alina love you every day nungi one of his bang egatta eri neeno love you every day sobola okwambaza abantu engoye ne bajja mu show ngamba andi kali nyimba ya mitwalo ebiri nyimba engundi zirina babbiri nyimba zirina babbiri naye okutte ofugadde ku big size tujira tugenda ku Good Life nga bojjukira Bebe Cool Good Life Good Life baina hits nyingi nnyo nendowooza Good Life osooka n'okuba ekiduula atosooka okuba ebbaala gye bamutwala ekiduula kyo kyantama kale omuwagizi agambe ebbaala eno nga yantama nja kulinnyayo nabo bennyini yabatama abalanga olwo luyimba lwa beef oluli luyo nga ne nanyini bbaala waalusaba nyini bbaala bwalusaba dijje balukube amala n'alagira ate baluggyeko yabutuuka n'amanya bali bagamba naye by the way ba radio simanyi sinya baani abagezi bantu ki abakomezaawo music ono omukadde kale ayiseeko akaseera sijja muyita music ayiseeko akaseera akomyewo nnyo naye nakuma mu trend ekimukomezaawo kiri bwe kiti nti kubaddeko abantu abatutumufu abatali ba mulembe gwa TikTok naye we bazze ku TikTok tebasobola kukola bya kivubuka banavubuka baliko bye bakola ku TikTok bo bakomyewo nyimba zaabwe ziri zibanyumirwa kati omuvubuka ate bwakalaba nga luli tiyakawabudde luli n'alaba nga muntu mukulu yakataddeyo kati ate omuvubuka yakaduwetinga akyalenge ne zitandika ofukumuka obulungi ennyo anti kati omuntu omukulu bw'akazza asala exactly awali message ono omuto bw'atasobola tegeera mangu sebo taata nsense buse otegedde bulungi yes akantu kafuusa akantu olimba ne ludda engulu kasina lwa iye nerudda ne mu mabaala era balindawe awo wenyini ogenda tusigiramu n'ekifaananyi ono Samwanjodde banaye ye kojja Wire
Kojja Wheels ku TikTok. Kojja Wheels ku TikTok. Bwola basirikidde wano just ali mu kunsonyiwamu. Naye nga yantandiseeko ampisa si bulungi nnyo n'akamunaka. So tugenda kuleetamuko ne ku bagenzi. Singa tubadde bakolera drive nga tukola sekinsirisiza siri nnyo omuntu wa muziki wa mwono w'ababuuka. Ntegeye kyobola bwe ntwadde tutuuka wali ku bamwami Mayinja. Kati mwadi mutuuse wendi amagumba ge tagasobola kubuukabuuka. Kati tugenda womanyi nga tonava lwakuba abaseyi bange bali beŋŋamba nalaba ennaku ezo omwami Mayinja ku comedy store wange empeera efuuse empeera yasimba akagere mu ttaka naye yasimbangamu kamu akagira kalimu beat anti ate nga nze bw'okakoze mbadde mbudaga akalutalo kalimu beat alutalo ennaku zino abuukabuukamuko yeetala abaana ne bagamba mu Uganda. Baddaye singa obadde otegeka kivulu kya kujjukira legacy ya Paulo Kafeero luyimba ki oluyinza oleeta abantu mu kivulu ekyo? Oluyinza oleeta abantu mu kivulu Kampala mu kkooti. Nena Kampala mu kkooti ndwagala okuwangaala kuno okutulabisa ebintu kati essaawa zino balinawo kati gundi oyaze dipo akigadde olwa trend naye ate era nga nekira dipo lwe luyimba Kafeero yayimba ng'osobola odulwanisa n'olukuba mu bbaala. Yes. Ne Buladina. Kuba music wa Kafeero yayina Kafeero yakuba nnyo emidigido. Kati mu kuba n'emidigido message eno tuyinza obutasooka gitunuulira mu nyogerera kati mu kino ekiseera kye tulimu ne tusooka tutunuulira omudigido nti ennyimba za Kafeero bw'oda zinoonyereza waliwo akayimba ke yayimba muvubuka munnange kakuba nnyo naye ate abantu basinga kwagala Buladina. Kati ate ekirala ku Kafeero ng'oggyeko omudigido yayina obugambo mu nnyimba obusesa. Kafeero was so comic. Kati yeyanga nnyo obugambo obusesa nti alina akayimba we yagambira bakayita nantabuulirirwa. Kati yali abuulirira muganda we mwanyina. Kati ng'amugamba naye kati oyo ecupa ya Uganda wala gye wali ogenda nayo wali ogitwala ludda wala kitawaginditira n'egiterekera. Ensi neeseka. Ensi yasanyuka nnyo nga tagiraba n'amanyi egenda ssanyuka. Kafeero bw'oba oli mu kumulanga waliwo obuntu omu abantu bwe bajja okusubira ne bakaba tekannatuuka naye halimu olwo oluyimba nga bamanyi entambula yaalwo bw'awulira olwo oluyimba ate yajjukira kiri. Kati Siniya ng'ali mu studio alikodinga nti ecupa ya Walagi wali ogitwala luddawa nga tatulaba n'amala n'abuuza kati mumuseka mungi nga kimanyi twasesedde evukosera. Agamba Kafeero yali ayimba oluyimba lwa Dipo Naziggala. Abantu baasiriikirira nga bawuliriza oluyimba lwa Dipo Naziggala nga beewuunya nnyo omusajja engeri gye yavudde ku mwenge. Kafeero engeri gy'ava ku mwenge kati ate Kafeero y'omu ng'eyali mu kubagamba kati nze nti Dipo nziggadde kati n'abalaga n'ebyo ebiri mu mwenge kati nga buli awulira ekyo ekintu ate Kafeero mu budde bwemu ng'alinawo oluyimba w'ababuuliza kati nze nnyo petulooli atali mu motoka. Osegedde bulungi. Kafeero music we ng'oggyeko omudigido Kafeero yali musanyusa. Era lwaki abaana baagala nnyo music wa Kafeero? Kafeero mu music omanyi yali mwana muto nnyo. Kafeero yayimba music nga muto nnyo. Lwakuba kati eyo story ya Kafeero wengireeta yinza okufuuwamu mpanvu. Nti Kafeero w'ekirevu bwe balaba tebamanyi bo abantu balowooza Kafeero bw'atyo bwe yali. Ekirevu kyali kitya? Kafeero ekirevu kino yakifuna anaatera kufa. Ng'asensebuse. Kafeero atuuka bimutabuka. Togamba ekirevu kya myaka ng'etaano gyasembayo. Giyinza n'obutawera myaka 5 naye kale gisooka tugambe gimu 5. Kubanga nalabako ku compact muzeeyi yalina compact yaliko oluyimba lwa Kampala mu kkooti. Akafaananyi ke bassaako ng'era ekirevu ekyo kwekiri. Kampala mu kkooti wa 2.5 Kafeero yafa 2.7. Si 2.8. Kafeero yafa 2.7. Naye Kampala mu kkooti ate wa 2.5. Kati Kafeero bw'atuuka Kafeero yatuuka n'afunamukko okuwulira nga omuntu atasiimiddwa. Era Kafeero n'addayo ewaabwe mu kyalo. Ebukunja. Yeeberere era yazimbayo amaka ge malungi nnyo. Kati Kafeero akomawo bukomye eno nga oga kati nkomyewo
abamukomyawo baani bakyalisije musesenkubuga siyaasa era bwe mbaseerabidde I stand to be corrected omusika wa Kafeero siyaasa yeeyama okumulabirira nakati okumuweerera paka kikakasa nakatenzo bba yamulina era Kafeero ensonga za Kafeero ezisinga obungi siyaasa azimanyi bulungi saazimanyi bulungi azimanyi nnyo ziri wakati era oba yagala omanya ebintu bya Kafeero tuuza wano siyaasa otuuze wano mukyala wa Kafeero gwe bayita Bisirikirwa omanyi Bisirikirwa omulimu omunene gwe yali akolera Kafeero Bisirikirwa yali amanyemu ku Lungereza oluzungu yali otegeera nnyo era promotion ezo Kafeero ezimukomyawo afunyawo promotion ye mu kyeni biki Bisirikirwa yazeesaka yazireeta kati Kafeero olw'okuba yali yakyayazeeyo ebukunja gye yafunira ekyo ekirevu naye ezo ennyimba zonna ze twogerako ez'amuvubuka munnange kyeyalina kirevu teyalina kati Kafeero yali muvubuka muto nnyo kati Kafeero mukudda yadda naye nga takkiriza nti obwagazi buli akyabulina bw'endongo era obwagazi bwa Kafeero obutuufu okumanyika nti bannange omusajja adde akyali mwagazi ng'ate afudde nti Kafeero bw'alwala bamutwala mu ddwaliro nga lyakusasula wano Nsambya ndowooza bamutwala Nsambya nsi Kafeero sente zibula ate basenkubuge tebali mu ggwanga kati abaaliwo tebalina bulungi kasente naye ng'ate abaliri bagamba bamuyiye nga bagenda olaba wano sente tezikola ki Kafeero bamujja Ensambya Kafeero Mulago yamalayo olunaku olu kati akutuka kati mu kuziika obamanyira amaanyi ga Kafeero nti baatuuka ekiseera ne batwala obulango ku lediyo bannange abaagala okujja okuziika mutuyamba abantu bajja kufa temujje no wajjo kati abasajja abo myuziki waabwe era nze nsanyuka nnyo nga ndaba kati akomyewo nti abantu abaaliwo ebiseera ebyo singa basobola okudda ne banyumya ku myuziki oyo nze senior B nze nnyina obulumi ku myuziki kyova olaba nze buli wendaba omuntu ayisaamu kamiliyoni amaaso abayisaamu kamiliyoni amaaso bannyiiza ne kamiliyoni nannyiiza nti naye kennyini teyeesiima n'abantu tebamusiimye naye amaanyi ga kamiliyoni tujja galaba olunaku lwe tuli genda okuziika naye kamiliyoni yatuuka ekiseera naye emabegakaawo n'atandika ndowooza ofiiringa ng'atasiimiddwa okitegedde kati ekyo kyekyatwala Kafeero mu depression eri era Moses Radio we yatuukira okukutuka naye kyali kimutuuseeko olabanga gwe batasiimye olabanga abantu baliddemu olukwe ate ye enkola y'abaddugavu ffenna ndowooza nti mwami Basudde bwe yalifa obudde buno Basudde bamuyita nabbi mu kuyimba ekyo ekigambo kyajja amaze kufa tebakimuyitako nga mulamu anti bannamawulire abamuyise ebiseera bye baali tebannayingira mawulire so bamaze yingira mawulire mu guno mulembe nga bo baaliwo nga muba ne balyoka bayogera ebigambo ebimudescribing nga maybe bannamawulire abaaliwo tebaalina bigambo bino amala okutuka mu 97 namawulire tegaali mu 98 ng'oggyeko amawulire omanyi kati enjawulo eriwo eri emu kati abayimbi baagala kwefuula bannamawulire baagala kwefuula bayimbi olwaleero obudde buno kati ate luli kyali kitambula bulungi nti omuyimbi yabanga muyimbi nti omuyimbi yenna nga tunaamusiima era twabakanga egyo endongo era bw'olaba abasajja bawaluka gajja nakugamba nze mu kutandika endongo simanya nali neegomba enjiya y'abalenzi Mabirizi ne Kafeero kuba nabeerangawo nga mbabuuzabuuza wali nga tebannazaawa simanyi oluyimba olwo baluyitaani okuwalukagamu yakiyimbira kugamba nti ne Basudde bwe yali tannafa oluyimba lwe yasemba okuyimba mu bulamu bw'ensi eno baluyita abayimbi bakoowu yimba baluyita bakoowu agamba Basudde oluyimba lwe yasemba okuyimba ave mu bulamu bw'ensi bali baluyita abayimbi kyokka ekyali ekyennaku aluyimba nga aluyimbira bayimbi naye specifically bamugamba aluyimbe nga Kasozi akutuse kyokka Kasozi mu kukutuka yafana ennaku nnyingi nnyo ng'alabanga nti mwali mundese munsuddewo obulwadde bunkubye wansi mulaba ngenda kufa kati muzze kati obunaku eyo gye yalina ennyingi alina n'akayimba Kasozi ke yayimbiramu olololololo bannange mweraba nze ngenze kambalekere bannange naye walumba ngaggawalisa mu bulwadde bwe bityo nti bamukolera ekivulu n'afuna ssente nnyingi nnyo yadde yazirina Kasozi kati ne Basudde mu kufa kuli najja ayimba akayimba akakukuluma ne lwaki abayimbi tetusiimibwa nga tuli balamu lwakuba ye story empanvu nnyo abakusimawo baba bagoberezi basobola ogitegeera tujjafuna olunaku kyengezezaako okukola tujjafuna olunaku tutuule otunnyonnyole bulungi ensonga za Kafeero ezo ne kadongo kamu yes
kingezeza kukulaga nti kivudde ku Gaza. Gaza babadde akola ka narrative ku Bebe Cool. Nsirikire n'agamba nga alaga Bebe Cool basajja bakoze bayimbye. Okumanya amuwadde credit to the maximum. Ntine mu nnyimba ze. Wenzija. Ntine mu nnyimba ze anoonya olubi n'olulungi nga tolaba. Kyokka obudde buno. Ate tanoonya lubi na lulungi. Ate anoonya olukola drive. Ne luyita abantu. Kati ate obudde buno nga batuyingira ebbaala. Batuba tukuba nga tugamba bannange kati tuba legend. Ne Bebe Cool yennyini tamanyi nti legend. Kati legend? Bebe Cool legend. Osinzira ku kyomuwa bwa legend? Legend kiva mu legacy. Okay. Omukulu agulina aguleseewo. Legacy ya Bebe Cool tusooka kugirabira ku Rema. Lwakuba akyakulula. Namakula is a product of Bebe Cool. Akugamba eri. Lwakuba akyakola. Omukululo. Kati twagala okugugaba nti aguleseewo kati ate akyagukulula. Kati obuzibu bwaviirawo wano. Ayinza omalirizaga omukululo. Ate aguleza. Kati tugamba yali akulula ki? Omukululo tegusobola kuyiika. Omukululo oba okuludde kulula gute. Kati eyo nkola y'Abafirika. Abafirika tetugabaamu. Omufirika tagabaamu. Ate oyagala male kugamba. Bebe Cool enkola gy'akola ebintu bisi Afrika. Oyagala male kugamba nti wano mu Bafirika w'osanga yakoze ebbaala. N'aleeta ba DJ ng'ate nnyini bbaala yagala obba DJ ow'akabi. Ye main DJ. Ate bw'aba DJ. Nga teyali DJ. Gwe tebakugambako ekyasuula Ozi. Nnyini yo Malinya nti yayagala kuba DJ. Pito ne badduka. Pito yanyumya n'ebintu ebyo. Ne bagala tebajja kompitinga na Boss. Ate Boss ng'endonga kuba ye takubira bantu. Anti Boss buliwa. Boss alimanyi oluzungu amanyi n'obagamba. Ayogera mu luzungu. Fuck you. Enjogera ya never outshine your master. Over the boss is always right. Yeah, the boss is always right. Wechali. Pito je yali wechali. The boss is always right. Kati kulokuba the boss is always right. Boss wo bwana abadde jala oli DJ tojja kwagala mu outshininga. Tajja kujja kubimba bibowa. Gwe ne wobo yagala mu outshininga nga tomanyi kye kitegeeza. Ye tajja kukkiriza gwe mu outshining. Ekyo kati gwe mu kujja kubulaga ati bali bazanya music omubi gwazanya omulungi tosaba na saba nti kanzanya. Wabula abanyi mu kusaba gwe kiyinza okukugobya. Bakulemezaawo. Yongera mbali ya Kalodiya. Boss man. Kitegeera kati Abafirika bwe tuli bwe twatondera. Naye nga kintu kikyamu nnyo nti kati obudde buno abasajja nga ba General Zamba bw'obutunulira Fefe Busa engeri gy'ayogera ku General Zamba ogamba bambi kale kati ye yasiima. Kyekyo kyeggamba okuta omukululo. Kati ye yasiima. Naye kati Bebe Cool n'abaagala okwebaza ate olaga muli mu race. Ng'ogenda wa Rema, ng'ogenda mu credit okuwa Rema opportunity nti alabikako. Kati ogenda buli olutalo wakati wa Bebe Cool ne Rema maaso awo. Kati ogambe kati omukululo ate ali mu kukulula. Omukululo ali mu kuguddamu ate. N'akulula omukululo. Ofunye olimba Bebe Cool olukola drive. Ndufunye kyekiganye. Mwana wa mama kyekiganye. N'ebintu bino byenjogera sinabbi. Kankira linga ensonga yange. Webale nnyo. Mbyogerera ku ndongo yaffe ya downtown. So kololo. Si Serena. Si Serena. Njogerera bamala ne bakuba naku za balina budro. Bamaliriza bagamba mbu ebidrive biwekana bikola bebiti. Kati bagerera abantu tebafunye bulungi message ne bayiyayo ka drone. Kati bagamba ezo drone zo kale ate teketololo eri wali bbala kajje no mu central mu Owino Street bwe batyo paka nkadde paka mpya ate bava Kigungu genda Kololo oyogera Owino aba yagenze gula lugoya ka drive kamuyitako ka drone kyenjogera onto kati bbala gye tugenda mu temuli na bia ekipa ya mitwalo 14 mu Owino atunda bulega capital wa Musanga kati gwe tomanyi baana ba mu Owino ngeri ba spending am center waggulu wali naye omubayiza twali tukogerako spender regardless exactly tofayo wa je sente ze na mekaza abaddayi exactly ate batatya yayiwa ukimubi kati nabana baveeyo ng'omwana asula mu kisenyi
nagende kolo nagula nakuba pate nagula muzinga gwa mitwala 3 mwezi mwetano okunyuka pate ngatambuza bigero okudda Musenyi edda yo nayagala munyumize ku spenda ajja mu bbala nga agambye yo sigenda spenda ya sente yazireseeka kanatuka mu bbala nalaba abasajja be nabagamba batuweeyo ogwetaano katalina mu sente kati n'olyoka olaba okwesikaawo manager yabataasa n'afuna wa booda oli adde yaleeta sente obulungi ennyo naye nga agambye lukanzirekeyo nzikozesa nnyo naye Bebe Cool alina ne waya waya naye mulungi ku drive no waya twakyogerako naawe lwe lumu ku luyimba kati lwoyinza oyita baasi voice nti abantu baluyimba wano nga batudde baluyimba nga tebaagala kuwulira Bebe Cool nga tayimba luyimba olwo okitegeera naye ku live luyinza obutavaayo bulungi luyinza obutajjayo kifaananyi omanyi telefoni yaganye ekidongo and of course beso lyatuula agumire endongo bagambe kigenda obbeeyi nga drive eyita ku muntu n'atandika n'ozina mwagamba awabona leero ngenda keera oli natuuka leeti toyagala kuba drive ng'erimu nga kolabo kubanze mbadde ndowooza awo wetukuba season sikugoba season ate Rema najja season anti alimu obuzibu bw'abanene babiri anti wetubuuliza MC yadde agamba nedda kati Rema yanenewalako neera ne Bebe Cool oba munafiiza nnyo okuba season ng'alina bbanga ezize yekka ng'azirina Bebe Cool tali kussa kati drive ye tebalina kuba kolabo ye yonna kuba alina singles nga zeeyogera empitirivu ez'amaanyi tetugala tujjayo ziri remix za Senior B nga akuba wasibuka wa netambula neggumira kituufu Gravity omutujju anti musajja wange wedda gwegamba luyimba kyolukuba drive Gravity badde gakuwa analysis ku Gravity ndabye performance ze zonna ebiseera biri nga tanabakuba mane newe yali nga alina ennyimba empya ku stage yalinyangako ne ate malanga kitova mukuba omusolo tujja nakuba engwala malanga ja katakokome malanga ja baba nga dijjaji kuba n'essimu ledi eyogerera muzindalo kitova mukulu ayambuka amadala ga stage ati nakuba engwala bwe yakuba mane n'olwaleero mane yamutwala ku stage mane yamutwala ku stage yendongo yiriko ye Gravity gyalina esobola okwogera era wina lero ebyamakulu nereeta buli muntu ekimukwatako ku mutima mane yamutwala ku stage wina yamujja ku stage wina nawe oli wina topo wakatolo ebijanjalo nga biri luddawa byawedde dda olwo yabisiise ebijanjalo ne broken language byawedde dda wali naawe byaliriddwa dda kapa ya mulirwana yonna byonna byawedde dda bitandise kino kikolabo kyaleeta ne kusasira kyatambula ne teyakipika nnyo ebiseera ebyo yali tamanyi nnyo kupika wandiba olimba naye nga kyalitambudde kuba ewaffe kyakuba n'olwa gundi ne kolabo ye yasindi byandiba bidagala nalwo bakola ki abantu baluyimba wali eri balwagala ajjayo n'abakazi nga talina sindi abakazi ne bakuba vaasi za sindi naye ng'oli ku nakyo emese zindiiridde mwe mulirwana awo wonna ssebo omumanyi oyakuba oyo tupshata nze muyimbi kati nga nze wembeedde mu mabaala muganda wange bijja bifumbe Gravity omutujju ne stage performance bali bati bo bali kati no balinako omwaka nga bali abayimbi basatu bakagujje ku stage performance Gravity omutujju Ziza Bafana Khalifa Aganaga we bali nnyo ogwo omwaka oba omwaka gwasooka okukola
Kampala City Carnival oba yali yakubiri kati lwasi nyabbi gundi musajja wo Bafana naye Bafana emabega ko wali ate we twawulirira nti tumwagala nnyo ate yatwesamba kati ate n'akomawo ng'atwagala nnyo nosinga ffe simanyi oba kyekyabawo mabega wali yalina manager Roja baba nga Bafana afunika kuba musajja wange mukulu wange nayogerako mu interview yamutegekako ku bbaala ye kubayitaawo kati ate n'aleeta Walukagga ng'omusajja abuze naye ng'ate no yabanga taboze bakwatanga show zeewala eyo nga zibakaka sente Bafana gola basawo yatuukako ku milioni 10 bulungi ate Bafana era ye muyimbi yalinga tebamulabyerabye webale nnyo naye bwe yatta management eri n'addamu atulaga omukwano omuyitirivu big up on yourself ka interview ka nyezo basakala balanga Bafana kuwinde Walukagga yayina ndowooza tomala gasoma kati ne balanga ne basiba ekigoye nga kiriko oba kyakyukiramu obudde naye bamala ne batekawo n'ekigoye tomala gasoma kati nga Walukagga ajja kuba kiraka kya Bafana kati bbaala kyali leeti ebbaala abawagizi baali bazinga Bafana kati kya munna Uganda bannange Walukagga yayimba tumugamba oyolaga soko okomewo kati wonnamanyira nti kadongo kamu asobola okubakiralaga www nakuba www nawe bane mwebale nnyo omukwano gwe mutulaze nga twongeremu bakoowu atolaga wa tonna tunyumiza ku Namboole tugende Namboole leero nakuba tugende Namboole leero kati yalinga eyakatoa nzijukiza lumu bantwala eyo bategeka ono musajja w'abayimbi bagaba yani ono w'oku kalenda abeera na Abdulmulasi yani gundi Ragafaya balina abayimbi bagaba Ragafaya oba yaba wamuyimbi ki omuyimbi nga ndoza abakola ki shege nga bankubira siniya jangu tukubira mwana abantu bangi ate muyimbi gwe bategese taliiwo kasuwa kujja nga mbayita akasente nga bayita banga ntuukawo nga baŋŋamba nti promota mwennyini abagambye kabaleetere kiweewa agalewo nti kati mukoze mutya nti tukkiriza abagambye bajja batuuse newa ekajjansi era ebbanga teryayita tuli mu ssaawa 8 nno zigenda mu 9 gwa kiro kiweewa nga gguse n'ekyeddalu yali eri mmotoka n'abagamba mundeetere wano ecupa ya Nairo ne microphone ng'eyogera bulungi ngesabuka ebisigaddemu aba n'amanya anti baasuulamu eri ekyeddalu lulina engejjo lutandika n'agamba DJ sooka olindeko tebatukuba amayinja bannange nzize kubeetondera nze sinze gwe baatimbye wano era nze temunjagala temufaayo naye omuyimbi gwe baatimbye bimukutte tetumanyi bimukutte bibakwatanga bitukwata nange binkwata neze mbadde nzize tunyumirwemu baana bamaama nasooka ayowayo Nairo muba munyiize nnyo muŋŋambe ŋŋende sijja kubasumbuwa ne DJ bwali agenda bakuba endongo saagala kulya budde bwange niwe mwamba nze njagala kunyumirwa niwe mungoba ngenda tuula wabweru DJ akuba music nze nyumirwawo nyo Nairo wange alaga naye ekyayidde ku munamu n'abagamba tukole tutya tunyumirwemu ebbala yonna anti yabakuba paka saa 10 nga wabanga amalabe bamuddisaamu wabanga amalabe bamuddisaamu abamalako ne babako ke bamusaba kati yakuba ekyeddalu kati akimalemu ssupu wangi n'akuba akameeme kati akamalemu ssupu kitegeeza abadigize bano beesiriwaza bwesiriwaza endongo bagimanyi bagikuba ewaka naye ate ng'oli gwe bali batimbye teyali na wakadongo kamu anti kyeŋŋamba kyenakulaze nti gwe bali bava ku muntu atimbye ziza Bafana nga omanya abawagizi ba Bafana kati Walukagga najja kati nga tukwate twongeremu kiringera ne wetwatwala Kazibwe Kapo ewa Kibaya kwesande Siba era naye yajjanga ebyokusaaga naye yayimba abantu nga tebaagala ave nawo Kapo omumanyi bwa nze ne neewuunya n'ennyimba za Kapo ze simanyi
naye ng'ayimba abantu bazimanyi nga bwe baddamu. Kati ate nze kyensanyusa ko abayimbi bakadongo kamu bwajja ye atandikira gye yatandikira. Taliiko mbululiko. Taliiko mbulupya. Era Kapo yali ayingira yatandikirawo biipingi zimazeemu n'amaanyi. Kati ng'abantu bamanyi biipingi nze ninda tutwe emundu zadda ku ggombolola. Lwe lwasemba nayo. Ate nakubako naafu talina budde bwalipya. Ng'akooya. Akutuse. Anti Kapo yafuna obuzibu ennyimba nnyingi eza Kapo twaziwa Budumulasi. Ekituufu. Yajja mufaananyamu style n'eddoboozi. Budumulasi yaleta kazibu Kapo. Kati mu kubanga yaleta Budumulasi yaleta kazibu Kapo. Nga Kapo abamuto. Anti kyenkugamba guwulira. Budumulasi mu kuleta kazibu Kapo. Asobola okuba nga yamuleeta nga musingako emyaka katono naye nga yali yamuwa platform. Kyali tekirina kumusingako myaka. Budumulasi yagenda okuga nti kati abwatudde nga mwana muto nnyo. Kitegeeza Kapo yali mu kibiina kya Budumulasi. Olungi ennyo. Bakiyitanga bate kino. Nawulira ayogera nti yakimanaginga nako Kapo. Kapo yaliko ne manager. Ebiseera ebyo nga bw'oba wakubanga ekigunda kya Simba. Best production bakiyitanga bate kya. Bw'oba wakubanga ekigunda kya Simba. Ebiseera ebyo Kapo yabeera manager Budumulasi nga Simba beekuba ekigunda egamba abalina abaana bannange mubaleke wakaana b'embuto musigale waka anti Budumulasi gy'ali. Anti nga bajja kuzaalira mu kigunda. Kati Kapo mu kujjanga Budumulasi yamuleese ate ennyimba za Kapo nnyingi Budumulasi nga mubaakinga era nga alinamu eddoboozi nyingi nnyo ng'alinamu eddoboozi kati wawuliranga n'eyo biipingi yennyini bamala kumukasa nali manyi ya Budumulasi nange nali manyi ya Budumulasi ne Kapo yamufaanana nnyo eddoboozi mu biipingi era bino ebyokukolakolayo bu vidiyo byatuyamba nnyo kati ate abantu batandikira okulowooza nti kati Kapo kayetengeredde yayimba akayimba ka Choice. Abakazi abo balina choice ebyo bye boogera yamu ekibafaati lusuubu. Ate nakeera nga kafaanana abo. Kati ate bulungi nnyo. Eddoboozi ya Budumulasi naye backing ya Budumulasi nga tevaayo nnyo. Kati abantu baleka balina studio yali ebagatta. Omanyi ba producer muba mu band group mwenna mu recordingira boss wa recordingira kuba mwagala kuba na nyimba za kabinga boss. Boss yagamba oli bakwate mu. Nagamba abana bagenda kujjaawo. Then ne mukeera bukezi. Boss atutumye nti imba mutuulire. Kati Budumulasi luyimba ki olukuba drive? Budumulasi swimming pool. Swimming pool. Simanyi bakinze nayagala nnyo musono gwa Mungu. Mulungi. Ne farm ngenda kusiba farm. Ne farm tegikuba terina kidigida. Etambula mpola. Kati ate farm egenda kukuba kiri basi kyekola munda. Bajemba munda. Eyo gye bayimba okukamala. Nawulirako mbwa Budumulasi yaleta drive mu Uganda. Okuleta drive? Yaleta drive ez'abawala. Drive ezirika abawala. Ngate Chameleone ngalaga Jose yali akuba drive. Yali akuba drive. Nga ye mukubi wa drive. Naye ezirika ebiwala. Anti kati wagala mmale kugamba nti ate ebiseera bya Budumulasi Chameleone yali talina kyamugamba. Naye yali muyimbi. Mama Mia nga zaatuula dda. Yagala gaana. Sina Mama Mia. Budumulasi okujja. Chameleone yali ku beyi kali kipepewo. Biseera ebyo. Budumulasi nanti kati kujja kyatayawula kinagala nti kujja si wa music. Waliwo okuba ne hits. Ne wabaawo okuba superstar. Anti kakati Budumulasi yalina hits. N'essaawa zino Chameleone superstar. Ne waliwo abalina hits. Obulungi nnyo. Nze njogera ku ground mu music w'ebidongo. Kati okimanyi 2:5 Kafeero we Nagambiro yayimbira oluyimba lwa Kampala mu kooti. Nga bagenda ku kivulo nga kafe anti kyengezako kati 2:5 Chameleone waliwo yali amunyonyola ku mambo bado beyi kali kamugamba ono Budumulasi we yajjira asibe ebiveera ene waffe mu central nga Chameleone tayimba kiveera webale nnyo nga levo lyaliko kati Chameleone oba yalina luyimba kiro yazza ku Mama Mia ku mawulire ne bamuwandika ku headline no Million no Chameleone naye nga Million okujiwa muyimbi ebiseera ebyo wali ogimanyi togera ku 2 okujiwa omuyimbi wali ogimanyi nga yo omuyimbi agambye no Million no Chameleone headline ne fuluma mawulire gwe no saga omanyi ba Chameleone Budumulasi just yalina hits ensi yalwawo okubagula music waabwe abamuwulira naye okubasitula nti obasitule abawagizi nti obasitule bakuŋŋaanye wamu kyabasumbuwa nnyo era baali b'amaanyi naye balwawo golowooza Chameleone yatandika ddi okuba ekyo kyoyagala okwogera kale okuba nti nno akola ekyo gwe kyogamba Budumulasi kye yakola
anti nze nkulagidde ku kigunda kya Simba nti Abudumulasi bakugamba nga nti Abudumulasi byali mujenga mwesibe bile nga bakamiro ye yalina hits of course wabawo go basosowaza maka kadde nga ya ate ne Simba audience yayo be bawagizi ba Abudumulasi Radio Simba kati okumuteekako ne bamusosowaza Radio Simba BTFM ne CBS nyinyi bakwanga nti CBS ngati bakintu eringa project kati yobujajja eringa project bakyasinzira nnyo ku bayimbi n'ekivula beerabo bana bangi babaleeta bonna otegeera naye luli batunuliranga season Simba ngegenda okola ekivule tunuliramu ye season mwe balangira muyimbi kyaliko nga gwe bakozesa nnyo mu Kalango kati tomanyi nti nno twatukako ne time Radio Simba eyongeranga ekigunda ky'omwaka naye nga mukyala neiba ye yaliko ne baleeta mukyala neiba ono wakazannyo mukyala neiba ne baleeta Nantume Senga Nantume nakuba Akalango negundi ne Dube Sempata yes nga be baliko osegedde bulungi nti erye ddoboozi eryo akalaacala akyere ebisere byo nga tekitunda nga ne woba muyimbi tonyonyola nnyo ng'emizannyo gikola ng'ate emizannyo gy'abangama Banantume nabo bakuzannya bakuyimba nga gikola nnyo so nti yagendanga nakigenda ate yeebuludde mu biseera bino naye mabega wali Simba yali eweereza muntu wa wansi kugula awo ndi wano ku ttaka ono omuntu awulirizamu ne ku bbandi omuntu awulirizamu ne kadongo kamu naye kati byakyukamuko kati byakyukamu abato bangi mu ggwanga bw'oba tobafuddeeko oba oli wekka otegeera kintu kimu okugala naye era kati ensi mu kukyuka radio nyingi ne TV nyingi nazo zikyuse n'omulembe si mu kwagala naye nga tolina kyakukola kitegerekeka nga tugenda maliriza njagala tubayiseemu speed njogera linnya oyogera oluyimba ojja oyambako b'omanyi abalina ennyimba ezikola drive twakomye wadde yagala tugamba good life naye nga tonayatula naye nze nabadde ndowooza bread and butter lukuba drive asobola signal tune ani omulala Irina Mbiru ayinza kuba luyimba kikandabe nebirowoozo byayimba bulungi anti ekolabo naye ate begombeko sirubi ku drive anti lubadde lumbuzabuza nebirowoozo tunes naye ate bw'obanga olemedde ku kolabo samwa eriza nina era kamiriyoni nemunda eri mulungi ne munda eri mulungi osegera lwakuba munda eri ali nnyo wa Hildaman ate ye woba okuba drive ya Hildaman noleeta munda eri abantu bajja okulaba Hildaman kituufu ate ewa Irene obanga awunziseemu oluba lugenze nnyo eri wa Hildaman omanyi n'ennyimba ezokulaba nti zibaako omuntu gwe ziba zigendedde zigudde side wabawo awoninga kolabo tosobola gikozesa buli muntu yayimbamu osegeera kati kyogamba Senior Big gutamiiza yaani gutamiiza ya Babitusi egweno Babitusi nnyo tegenda ewa good life kati ze nnyimba za good life z'abantu zebeerabira mpaka nga Babitusi bayimbye ne bagamba bazi balina n'oluyimba ne radio ebyaddala kyokka nga ate mu kuyimba wali yasinga okudominatinga mu radio naye lwabali lwabali kuba be basingamu ebitundu ebingi bangi ate be balupushinga ne bamanyisa buli ali mu ndongo nti ki lwabwe osegeera ye kati Babitusi ate kutamiza takola drive Babitusi oba bategeze tuluyimba kyolukola drive Babitusi kizibu nabo kati ekirungi kyabwe bo bennyini kolabo bo bennyini so katosa bajjako kolabo erinnya lyabwe lisobola oleeta abantu bo bangi ate nti kati nabo bataddemu omulala talabika kati olabe saa zino kati olaba nti gutujja asobola okukuba era nze Rwema ate bwakuba gutujja aba mbuzaabuza webale nnyo kuba mpulira Babitusi yokka webale nnyo
nene mundao ne mulungi wadde tonatugamba Bekulu wakala tugamba love everyday Bekulu ye tumuleke Bobby Wine singa bakuwadde omukisa ogumutegeka ovo yes Kyalenga forever kituufu Kyalenga Eddie Kenzo Eddie Kenzo awo nange nganye Eddie Kenzo bwe mba sikubye lwakuba nti ongambye bbiri semyekozo mba sikubye semyekozo ensi teneemazaamu nsobola okukuba weebale nnyo kati nze nnyinza obutakuba semyekozo naye nsobola okuba mbirombiro oba nice and lovely nga yenza ali ku drive obanga yenza settingidde omwana wa drive nonga ezo tezivaako mugende n'ezo yonna gye bungi ekimunzijjako nice and lovely bamuyimba eri ate oluyimba lwe bayimba eri wabula ku drive lukavaamuko luyina engeri gye luvumbeera ku drive naye nice and lovely ate bamuyimba nnyo wali kyekimunzijjako naye nga one of the greatest hits yes naye nno ne City ya Loose nno mubadde mwerabidde bwerabisi era naye akyakuba ne City ya Loose era neba nkuba drive simwerabidde nga njagala omudigido n'okukkatiza Kenzo okay Rema Namakula Rema naye alina hiti nyingi ate nga zikuba ku drive naye Rema nze siva ku Deep in Love ne Tikula nange mbadde mukuba Tikula mukuba ku drive nenkuba oluyimba lwa Rema oluvudde mutwe banange neŋŋonze akubye balinawo ŋŋonze engeri gye yajjamu kali akakenzo yatambula era bajja n'abajjonkezi bajja bajjonkerere kwabo nnyo baba bamanya ajja kayimba ni Winnie Fire Baby lwimba kiro lutava ku drive ngo lugenda leeta abantu ba Fire Baby mu Kivulu nga nze ntayo ndabeko mulungi then ne musawo mulungi kati alina n'olulala oludda ku musawo luvudde mu mutwe Magic ezo ennyimba 3 ntayo ndabeko musawo Magic Shiba kalungi onkutudde Shiba naye kizibu naye alina hits nyingi abayimbi abalina hits nyingi zirabika nnyo ate nga alinga owa dancehall kati ennyimba ze zonna zifitinga nnyo ku drive kubanga dancehall naakola nnyo ku drive kanjize kirya kidanda kasa kiba nga kiggunda kitambula Shiba kati ennyimba ze zisinga zitambula naye nga bwemba sikubye nkuba onkutudde mulungi then wankoona webale nnyo wankoona kituufu ani awo tugendeko mu bakadongo kamu ba bandi Irene Namubiru Irene Namatovu mukyala wa Lutaya Irene alina obuzibu kati bunene nnyo kunze nti wedde kati yafuuka kapu mu music ekituufu bwe tugira abafa nga abali eno yafuuka nga duo ngaefuuka duo bayirawo sijja kiyita kapu duo nti bwe ndowooza kwa Irene ndowooza ku Geoffrey ndowooza ku Geoffrey ndowooza kwa Irene era abamenye omuteeka ewantu yekka ate nno gwe mu kukyekita okumenya ate oba ofuna nnyo kuba abantu mindset eri ku babiri era babamanye ne bawajja kugirako kumbe taliiko alinga Samu Gombya Samu ne Sophie Gombya webale nnyo oli abalowooza bonna obaleese kumbe oleeseeko omu bulungi mama basiwetanga kale MC alina kukkaatiriza kimu ffe tuyina Lutaaya temubanja tokyogera oyinza Geoffrey Lutaaya olunaku lwaleero Geoffrey Lutaaya olunaku lwaleero kati nga bw'okuba Pretty wange ne nice and lovely n'olweza ekituufu
lwakuba dombuza irini nenkuwa jofulate kyekibuuza kati nze okinyonyodde bulungi kitegedde bulungi okinyonyodde bulungi nasanga driving eranga iri namatovu nga bakuba kuzala kujagana biraba ntya nga nkuzaddemu obozeeyo nnyo luneeno olw'engoma eŋŋanda okuzala kujagana lulungi naye terumalaayo mu bbaala lulungi naye terumalayo mu bbaala yawe tuba tugenda dukuba dijje soka mga pulo ozadde bwabanga bufumbo kyabanga omanyi kati ennyimba ezo ekika ekyo ennungi naye nga tezimalayo mu disco kyovula tuzisabira pulo kituufu ne tunnyonnyola lwaki tuzikubi webale nnyo aiza ebeera general request oba waliwo okuba mukubi nti ogamba pulo kuba lolwedi lwasengekebwa lulina we luli otolokyusa yadde lunyuma tomalaga olina osooka onnyonnyola abantu mu bbaala lwaki kati nno oyogedde awo nozzikiza King Saha alina oluyimba ne New York da Style. New York yagenda oba ali Canada oba liddawa naye ali weewe naye baluyita njagala lwa ngoma ŋŋanda naye munnange oluyimba olwo bonna lubamenya nga balupafominga naye gundi yasinga oddwagala New York ono gwe nnina kala njagala naye onoonya woolukubira mu pate naye nga lwamala nalufuuka olw'amaanyi ng'olumanyiddwa abantu lwabikubaako kale ani mbadde noonya ani abayimbi bannange tomaze weninwagi Azawi already yakimalira dda kati alina oluyimba lwe Masavu teruva ku drive teeba naye ng'oluyimba lwa Nwagi lwoyo Azawi lwesinga okwagala nsinga kwagala Magye bakubese kolabo ate nga nayo y'amaanyi nnyo nze nsinga kwagala mulo fit alina n'oluyimba olulala awo naye teyalufaako nnyo teyalukolera na vidiyo by the way nze omanyi lwaki njagala Magye nti nagoberera Azawi okuva emabega nemula nti muba nnyo okuva ku Kwenamino mu buno butraka bwe yajja nga tulikodingira yakubyemu freestyle yakoze kati naye yaddala nga karakita yagijjeeyo mu Magye yadde ngeno mu bizinesi bagenda bamuteekawe bamukola ki bamwagala naye wali baamuta naye yeete ne King Kong kituufu otegeera n'alyoka asuulamu freestyle zeezo nawulira nga ndabaaza byoli gwe mmanyi gwe njagala gw'oyagala okay nani Molini Nantume kirooto kyange wabula eyo ku drive wabula kituufu Stasha Mayanja Ikolayiza n'alintwala Kanamba za performance wano mu kifo Kanamba wa Stasha Kanamba si wa Rebecca Jingo kati nvuga Kanamba si yogamba lwa Rebecca Jingo kati nvuga Kanamba Rebecca Jingo Stasha ina ku drive mostly alintwala ne Ikolayiza kituufu kasarire nkusasira katani kusasira naye wa great hits naye yakuba naye kale kusasira nga bwali nsobola okuba sonyiwa banno ngeri gye bali babiri nze siva ku siddogo ne siddogo naye ne sonyiwa banno mulungi because yakwata nnyo abantu waliwo skande eyo yaserugagu ate ne lujjanga abali mu kwegayirira bannaabwe bangi bayitirivu abaagala okudda bangi si musajja si mukazi kituufu kojja ngaaye mulugunye oba naye yali addako olwo kojja abadde ayagala kukona kagambe baaba lwankwatako oweereza nti kayimba kwa WhatsApp
okaweleza bwe kusasira n'abantu kumalira osobola nosala newebanga baddabuwo osobola nosala mu sipaati ya Ssekyewaggwe n'ogiwaayo nosirika oli naabonaabona naye ayagala okudda eya Sserugga banyanga Sserugga n'oteekako bulimoji obukaaba nabbosi webbayo gwe mmanyi amanyi okugyayo buno obusawundi bwa Jacob Mutuuze ng'abuulirira abakazi abukwata n'abuteeka ku status ye ya WhatsApp n'assaako emoji z'amaziga basimanyi oba bamukyaye kuba mwogera erinnya kuba nange mbulaba ate mwogera bbosi wa bbala nannyini bbaala nange mbulaba oba tutaba mwogera osobola omukuedda ate kati nze obuzibu bwembusanga nti boss kati boss obuwera emoji ezikaba oba boss oba okyabulina abakabira bakozi abagenzi ate ataddeko wali sawundi ya Jacob Mutuuze ngagamba abakazi obwenzi mbonyabonya abasajja Jacob azina ezo sawundi ofaayo boss omutegedde boss we waliwo kefu walimu kuseka sakansisaga n'otunuulira omukozi wange naye akuganye ate emujibwa amazigo baba bategeeza kati alina kaddiŋŋana era nga Jacob agamba gwe nnyaba awuliriza eyo Buguda gy'otambuza bw'otyo ejja kugenda mu envunyu Jacob yawukola nno bwe buli ku TikTok eyo bwadda naye abujjayo ebiseera byomu yali ku ddembe nga na program gyakola eya ku Sunday yali ya ku Sunday y'ekiravulavu banange yali enyuma nnyo lwaki egivaako lwabino ebyobufuzi teyagivaako Jacob yavaayo ku ddembe twavaayo ffenna ku ddembe anti kati ddembe ate bwe yadda neerabira nti ate waliwo abaavaayo tomanyi Jacob mu kugendawo mu politics yasooka n'ayagala ovaako ku corner dance n'agitulekamu nze ne tomusanga akaseera naye ng'ajja ku Sunday n'akola eyo program era kuba ndowooza nawe kuba kuddayo ndowooza nze nandimuwagidde adde yakola eyo program y'okusanga yali nnungi tewali yagimakinze bukyanga ava ku radio kubanga yamakinganga ebintu ng'ayagala ate kusinga Prospertura PP bwekitegeera Prospertura gyali ku ddembe kwali si sure kubombi ani yasooka okuva ku Bina Baby Prospertura eno lije mu Jacob tuviriddeyo ffenna baatwera ffenna nga ngamba gwe obadde na Prospertura na Bina Baby ffenna baatwera ngamba ekiravulavu Prospertura abaddeyo ne Bina Baby abaddeko ku Mubeezi bonna nga kwe bali anti Bina Baby yasooka ku kiravulavu yatuulanga mu butuuzi nga Prospertura aliwo oba nga mulwadde oba nga agenze ku liivu no nenteekateeka ya show kati yali asobola okuba nga agitula mangu kuba ne gye yakolanga ey'emisana mid morning nga naye yagala okufaanaga yes just enjawulo nti ye teyasomanga mabaluwa ate yaleetanga nnyo abasirikale batubuulire ku domestic violence anna baali bamukuba kyokka abasirikale bagiranga mudde naffe tuli mu kukuba eno bakazi tebafumbye breakfast andi ne mubasonyiwa lumu ng'afanda ayogera senanga ate bawedde afa tusobola kujja kola tuwogganira ng'owoggana buli lwanda wange ng'anaakuba mukazi we asooka asasula amasannyalaze tegaggwako wuufa ye then n'ayongeza wuufa kati amukuba mulinga mwe mulowooza biri mu nnyimba era mugenda kulaba omukazi wiiki nga bbiri tafuluma bweru naye nga muwulira ayogera mu nnyumba nga yazimba ati feesi alinda ekakkane alyoka afuluma ebweru ne mujjonkera ate mumutegere nti baamukubye nolwadde naffe n'okwongeza music twatutegera mwali mwategedde yes ono okubuuza oba unit eziriko zimala era kye tukola tukuba nnyo ku simu y'omusajja takwata nakwata naye bw'agiraba aba alowooza muli wabweru awo mumwagala wabweru kati alekera awo gasooka alabe mmwe asooka atulabe then omukazi n'awona omukazi kakola kusigala mu nnyumba gwe kumakya omukeeza simu omugana naye omusajja akyakuba bw'atyo oyagala yingira amaka g'abengi awo boosusse tetutuukawo awo naye bannaye emboozi eno yo tesobola kuggwa naye tujja kuba tugikomyangawo mpola mpola
abasajja bano nga balaba nina tiimu nene nnyo ono Kojja Wheels atuula ku Seat UG YouTube channel babeerako ne Mulangira poze Mulangira ani Nakibinge Mukimeza n'Omulangira Gaza naye atera okutuula ku Seat UG ne ku DJ Senior B. Seat UG mbeera ku kamera. Ye ngojja live. Atera bako kamera. Oli wa kamera mamugoba. Wa kamera kati twamutwagala mujja tumuleeta atule mu kantu. Twalaba ina content. Wa kamera afu. Emo kama muteeke. Wa kamera afu omukulu. Oyo bossman yaba wali yadda mu production. Badde nze gwe mbadde mbuuza. Yali mu production. Atema. Ate admin. Aya tunonyeza ne kubagagga abantu b'okulaawo. Njukira yalina abagagga. Alina abagagga. Lwaki oseka? Muzimbeko sente. Alina abagagga naye abagagga be baavu ennaku zino. Kojja takataddeeko. Kegamba ennaku zino alinamu abaavu. Oba kati omugagga wo aba atya nga ate mwavu ennaku zino. Ate wali buzibu. Tujja batutuulanga n'abasajja bano mpola mpola era oba oli awo nange mujja kundabanga nga ntudde eri ku Seat UG kubeera abasajja bange nabeera tutobye neyo channel naye yagadde nnyo beegezaamu lwakuba wembagumyagumya temugwamu maanyi channel si nyangu yeewunzika egwe ne bafuna akaguwa ne bagisibirako sayidi eri kale bagenda bumanira bugenda bukutuka naye kati tumanyi kyetulimu twamanya kyetwayingiramu nekirala mbeera ku Gaza MC ku TikTok. Okay, TikTok live. Twamanya nti kintu kyetwayingiramu. Asina kuba live. Ne TikTok nakagiyingira. Gaza MC General. Yeah man. Kale kitegerekise. Kojja Wheels ku TikTok. DJ Senior B ku TikTok. Namondo yagala otunoonyaako. Naye Gaza gukole ebintu bingi. Bantu bawe namba z'amasimu. Ebintu bingi nkanika amasanyalaze. Yes. Ndi sound engineer. Yes. Kubale zitandikirwako ezo. Yeah man. Nina top 6 simanyi ziganya okuyisaamu. Yeah man. Simanyi ebyuma ate mpuliranga ebyayidde simanyi wabitereereza. Yeah man. Ebyo mbikolera ddala. Yeah man. Namba yange y'essimu eri 0702 56 04 12. Mu Luzungu eri 0702 56 04 12. Oba onfunye. Kojja naawe olina emirimu gy'okola abantu bawe namba y'essimu bakuwa emirimu bakugagire. Abantu sijja wenda kuzika sikyakola. Zaira wala. Banjagala mujje ku Kojja Wheels. Enteekateeka zonna bajja zisanga. Buli ayina kyayagala okumbuuza. Mulimu baamugoba. Bakama bange. Aba yayigoba. Bakama bange bamuwumuza naye bakama be bakola. Kyobola bakati wano ku DJ Senior BTV. Tugenda kuba tetuvaawo anti kati gwe mulimu gwe. Oli off. Siri off kati nafunye omulimu. Musajja yateekako. Nafunye omulimu kati. Kale tewali buzibu. Kale tujja kuba tubeeyongeza gwe kyolina okola kimu kyokka subscribe nga sharing link ejolezeko ku banno. Sula mwezo group za WhatsApp ezo oli mu banja baba baagala okulaba emboozi bweziti naye nga tebalina wakuzijja ziri ku DJ Senior BTV kokka. Teekako ka notification bell ako kakuyamba okulaba wabawo video empya ebeereze so oleme kusubwa. Yeah man, big up on yourself. Salute.